حرمت عليكم أمهاتكم كزيزدوا كمwe abali mu busiramu timuddanga y'okuwasa abantu bano wammanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agenda okwogerako. حرمت عليكم kifuuse kya muziro gye muli mu busiramu kiri haram. ummahatukum timuwasanga bamaama bammwe. Omuntu takkirizibwa kuwasa maama wa muzaala yadde nga mu mawanga agali mu nsi muno muyinza okubaamu kaliki ekakitwala nga kikulu naye obusiraamu bulamudde nti kasita oyingira obusiraamu ekyo ng'okikomya. wa banaatukum abaana bammwe abawala Allah subhanahu wa ta'ala yabagaana okubeera nti omuzadde awasa omwana we omuwala yenna gw'aba azadde. wa akhawatukum ne bannyinammwe omuntu takkirizibwa kubeera ng'awasa mwannyina. wa ammatukum ne bassenga bammwe temukkirizibwa kuwasa bassenga bammwe nakyo kiri haramu. wa khalatukum bamaama bammwe abato nabo tebawasibwa. wa banatul akhi abawala ba muganda wo singa muganda wo abeera ng'alina abaana abawala tebawasibwa. wa banatul ukhti abawala ba mwannyoko nabo tebawasibwa. wa ummahatukum ne bamaama bammwe allati abo arba'nakum ababayonsa. singa omuntu ayonka ku bbeere ly'omukyala n'asikako ennywanto n'aginywako emirundi egiwera 5 ng'ali mu myaka egy'obuto gye tumanyi nti omuntu ayonkera emyaka 2 mu bbanga eryo ery'emyaka 2 omukyala yenna aba akuyonsezza ku bbeere lye n'onoonako emirundi 5 Allah subhanahu wa ta'ala yamuyitira ddala maama we yennyini togezangako okubeera nga omuwasa omukyala oyo gwe wayonka ku bbeere lye mu bbanga ery'emyaka 2 egiyonserwamu abaana. wa akhwatukum min arradaa'a ne bannyinammwe mu kuyonka oyo gwe mwayonka naye ku bbeere eryo erimu Allah subhanahu wa ta'ala amuyise mwannyoko tokkirizibwa kumuwasa. wa ummahatu nisaikum ne bamaama b'abakazi bammwe bannazaala tebawasibwa. wa rabaibukum n'abo abaana be mwakuza abajja arrabiba ye mwana azze n'omukazi omukazi omuwasizaayo n'omwana w'omuwala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa rabaibukum n'abo abajja n'abannyina allati fi hujurikum min nisaikum abo abakyala be muyina mu bisenge byammwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaana be bajja nabo abo abajja ne bannyaabwe ne muwasa abamaama baabwe nga balina abaana baabwe be baazaala ewalla ne bajja nabo ne babeera nga abalwaliyo be bali mu bisenge byammwe. abaana abo tebawasibwa. towasa mujja na nnyina. allati dakaltum bihinna abakyala abo be mumaze okulabagana nabo mu mbeera y'ekifumbo. fa in lam takunu dakhaltum bihinna naye singa mubeera nga abakyala abo ddala temulabaganangako nabo mu mbeera ya kifumbo. fala junaha alaikum abo temuvunaanibwa temulina musango. singa omukyala aba azze n'omwana naye ng'omwana oyo gwaleese omukyala oyo teweegasseeko naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaana abo temulina musango singa bannyaabwe muba temwegattangako nabo. wa halailu abnaukum n'abo abakyala b'abaana bammwe abalenzi be twaliise bakamwana alladhina min aslabikum naye ng'abaana abo be baana bennyini be muzaala ku migongo gyammwe. waliwo abaana ng'omwana wakuza mukuze naye nga sigwa omuzaala si oyo gwe tubala wano. omwana oyo ava ku mugongo gwo yennyini bw'awasa mukazi we oyo tokkirizibwa mukamwana kumuwasa. ekyo tekikkirizibwa. wa an tajma'u baina al ukhtaini abakkiriza tebakkirizibwa kugatta baaluganda babiri. towasa mukazi na muganda we okuggyako mpozi singa omu amaze kufuuba nga wamugoba engoba ey'ekisiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agambye wa an tajma'u baina al ukhtaini temugattanga wakati w'abooluganda ababiri ne babeera nga bali wansi wa bufuge bwa musajja omu illa ma kad salafa okuggyako embeera eyayitaayo ekyalingawo
ekyo Allah yakisonyiwanga obusiraamu tibunnaba kujja naye obusiraamu bwe bwajja kati enkola mpya ya busiraamu. inna allaha kaana mazima Allah yali okuva edda gafuura rahima nga musonyi era musaasizi ebyo yabikola ki mu bufunze abantu abatuzira balabika bisatu. waliwo mina nasab abatuzira okusinziira mu kika bali bantu 7. tokkirizibwa kuwasa maama wo oba omwana wo mwannyoko sengaawo maama omuto muwala wa muganda wo ne muwala wa mwannyoko abo batuzira okusinziira mu kika tetukkirizibwa kubanga balujegererwo. Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo omuntu yayonsebwa omukazi yenna nga si nnyina okuva lwe yamuyonsa ennyonsa 5 mu kiseera eky'emyaka omwana wayonkera egy'ebiri emyaka gye tumanyi omwana gy'ayonkera oyo aba maama wo. kati era tokkirizibwa kuwasa mukyalo oyo, tokkirizibwa kuwasa n'abaana be, tokkirizibwa kuwasa mwannyina, tokkirizibwa kuwasa baganda be n'engeri eyo nga bwe tukirabye mu nasabu tokkirizibwa. ne wabeerawo abatuziira bilmusahara mu buko, tokkirizibwa kuwasa zawjatul ab oyo yenna taatawo gwe yawasaako, tokkirizibwa kuwasa oyo yabeera mu ngeri ya buko, tokkirizibwa kuwasa maama wa mukyalawo, tokkirizibwa kuwasa muwala wa mukyalawo, tokkirizibwa kuwasa mukyala wa mutabani wo oyo gw'ozaalira ddala, tokkirizibwa kuwasa mukyala wa tugambe mukyala wa mutabani wo tawasibwa, tokkirizibwa kuwasa omuwala oba omukyala wa mutabani wo ow'oyo nga mutabani wo wa bubbeere, mutabani we yafuuka mutabani wo olw'okuyonka ku bbeere erya mukyala wo. Allah subhanahu wa ta'ala abo abatugaana pozi n'omukyala omufumbo Allah subhanahu wa ta'ala naye yamugaana okubeera nti awasibwa. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الله سبحانه وتعالى قام والمحصنات أبشار بفنبو من النساء أبشار ببيران مبشار بفنبو تبواسبوا. الله سبحانه وتعالى bwatu gambye munayinza okuba yagenda ebweru okuba ekyeyo tokkirizibwa kubeera nga mukazi we omuwo waggwa asigadde n'ebbanga ly'amala nti akyali mufumbo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omukyalo omufumbo omuwali muto mugattanga n'omufumbiza omukyalo omwami omulala illa okuggyako ma malakat aymanukum abo abakyala abafunibwa n'emikono gyammwe okuva mu ntalo. Singa tuba tugenza okulwana olutalo lw'eddiini ne tuwangula tugabana ebintu nga tugiyita eminyago, abasajja tubayita abaddu tubagabana ne bagenda batukolera ne tufuna ensimbi, abakyala tubayita abazaana tubatwala eka yadde babadde bafumba eri gye baba bavudde naye oluvannyuma lw'okubaleeta eno nga tubawambye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba obufumbo obwo babuvuddewo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma malakat aymanukum okujjako abafumbo abo ababa bafuniddwa okuva mu mikono gyammwe nga mumaze okulwana olutalo, abo bo olw'olutalo oluba lubaddewo nga bavudde mu nsi eyetabadde ensiraamu kati bazze mu busiraamu, obufumbo buba bumenyeseewo babalibwanga abatali bafumbo. Kitaaba Allahi alaikum, eyo nno kyekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala bwe kinnyonnyodde abantu abatakkirizibwa kubeera nga mukola ki mubawasa beebwe abakulembeddeyo waggulu. Wa uhilla lakum mukkiriziddwa mu mateeka g'obusiraamu
ma waraa dhalikum abo bonna abali emabega waba aboogeddwa an tabtagu bi amwalikum munoonye n'essente zammwe abakyala abali emabega waabo kubano temukwatako naye abali emabega waabo munoonye n'essente zammwe muhsininan nga mwagala obufumbo obutuufu ghaira musafihin nga temukozesa ssente mu ngeri ya bwamalaaya bwenzi mukozesa ssente zammwe nga munoonya obufumbo obutuufu mu mateeka so temuzikozesa nga muzikozesa ku bwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambe famastamta'tum bihi minhun omukyalo oyo yonna gwe mubanga mwesanyusiza naye Allah subhanahu wa ta'ala nga atugambye nti omukyalo oyo singa omusiimye n'olabangayo ye gw'osaanidde okubeera naye mu bufumbo Allah agamba nti temubeeranga nabo mu bufumbo okuggyako faatuhunna ujurahunna fariida mubawenga amahare gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyo yakifuula tteeka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omukyala yenna amahare ge kyamutteeka obufumbo okuba obutukuvu okubeera nga gamuweebwa. Wano amahare mu Buganda gasaana okutunulirwamu n'engeri y'obuvunaanyizibwa gabeere nga gatwalibwa ng'ensonga enkulu. Si mwana muwala kumubuuza nti oyagala amahare ga ssente mmeka n'agamba nti njagala bampeemu oba ekitabo kya hadithi nga tajja kusobola kukisoma wadde okiganyulwamu oba wadde okikolerako, wabula saba amahare nga kintu kya buvunaanyizibwa gy'oli ng'ojja kusobola okiganyulwamu. Oyinza okusaba poloti, oyinza okusaba ekibanja, oyinza okusaba enti 2, 3, 4, 5, mitwalo 10, so si 15 mutwalo. Liri tteeka Allah subhanahu wa ta'ala yaliteekawo, era abantu babeera mu meeting nga amahare tebagatutte nga nsonga nkulu. Endongo ze balowoozaako za mitwalo 5, ne balowooza kutwala sofa seti, ne balowooza okutwala emmotoka n'embuzi n'ente, naye ne batalowooza ku kyamahare. Allah agamba nti mu kuwasa ensonga esinga okuba enkulu mu bantu gye mwalirowoozezzaako, abantu gye balina okubeera nga bawa abagenda okufumbirwa amahare ago geetaagisa fariida. Teeka Allah yali kakasa nga galina okubeera nga galimu ekinyusi ekitegeerekeka. Yadde nga bwe gabeera amatono tekitta bufumbo, naye nga wabaawo ekitasaanidde mu buntu okulaba nti omuwala asabye 15 oba mutwalo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakyala babeera babasanyusizza nga bamusazeewo okubeera nga bemujja okubeera nabo mu buwangaazi bwammwe babasanyuse, mulina okubawa amahare gaabwe nga tteeka. Wala junaha alaikum, temwina musango fima taradaitum bihi min ba'di alfariida, kwekye mba mukkaanyizzaako essayidi zombiriri oluvannyuma lw'okubeera nga owaddeyo omugabo ogwo ogwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yalaalika ogw'amahare eri abakyala. Singa omukyala abeera nga oluvannyuma lw'okumuwa amahare ge gonna katugeze nti emitwalo 10 n'asalawo abeere nga ku mitwalo egyo 10 asalawo akuddizeeyo kyaba akuddiza n'abeera nga akikoze mu kusiima kwe, Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza okubeera nga tukikozesa. Oba singa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti kye muba mukkaanyizzaako oluvannyuma lw'amahare nga kusiimagana kwammwe wakati wammwe, ekyo tusikiinaako mbojjanyi, naye yessira yaliteeka ku mahare nga go galina okubeerawo. Inna Allaha mazina Allah kaana aliman hakiman, yali okuva edda nga mumanyi nnyo teyeetaaga kubaako kyawabulwa, ate buli kyakola takola nsobi.